nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinziira mu nsi mwoli izo nga ffe bwa kumaca oba bwa kawungezi naye nga tumaniriza mu program yaffe olunaku lwale wamu ne Jeno yeekolera Itongwa omutabani wa Bejo. Sebo tukwebaza yonna research kokola making sure nti ensiyo wegiwa information eri valid. Wow, Sebo. Era kyokolaba nti tunoonya abantu ab'enjawulo naye nga abalina okugaba exact point genda maaso kusi. Amina Sebo. Kati olunaku lwaleero waliwo ebigenda maaso ku ggwanga. Sebo. Twakava just olunaku lumu okuziika omugezi Honorable Muhammad Sseggirinya. Era Mukama amumuze mirembe. Newankubadde ate waliwo ebiri mu kuyitingana mu kaseera kano. Awaaza amatu g'abantu abamu beewuunya kwe kugamba owaaye katugendeko Jeno yeekola Itongwa ye as political and musical analyst. Embeera eno ogiraba otya? Kwegamba tugezeko okuyamba bannaffe ababirabira mu anga ez'enjawulo bwe biteeketeeke wakati buli muntu asobola okubitegeera mu ngeri gwasobola okubitegeera. Banna flashlight amanya yenze yeekolera Itongwa musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira programu eno alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nyongera okubajjukiza twagwaffe gwa kukunamya omumpembe y'oyiika guta Museveni n'abo abamutembeeta mu ogwammwe gwa kutuyambako okututambulizaako obubaka butuuke kuli Munnayuganda. Kaakati oyogedde ku kya maama waffe omulungi atuzaalira Sseggirinya Muhammad. Ebigambo ebyafulumya akawungeezi k'eggulu sirina buyambi sifiibiddwako neebaza mpuuga ate Nuupu Kadi mugiwoono oba abeekawo empe mu nnondero nadde mu kifo ky'omwana wange. Abakyala mu nsi muno balina ekintu kye basinga okutya okufiirwa era nga basobola n'okuteekamu ssente nnyingi nnyo okukisigaza. Omukyala asobola okuwaanyisiganya okumureepinga n'okusigaza omwana we kyokka nga byonna bya bulumi, naye asobola okulondawo omuseddeekeza asobola omureepinga aleme kukwata kwani ku mwana we. Omukyala asobola okutaagulwa engo ng'ali mu kutaasa mwana we kubanga ekintu omukyala kyasinga okutya kyakufiirwa mwana we oba kyakuziikaani mwana we. Mu kaseera kano oyinza okugamba nti maama wa Sseggirinya aswaza. Maama wa Sseggirinya yeekola ebitajjansa taakitinga myaka gye. Maama wa Sseggirinya mugendeko mpola yafiiriddwa kyabadde asinga okwetaaga. Takyayina kyakufiirwa kisinga mwana we. Y'ensonga lwaki maama wa Sseggirinya yajja ku paalamenti nga yenna ali ati ebyekitiibwa si byaliko anoonya ddembe lya mwana we Sseggirinya we yabeerera muki mu kkomera. Kakati abakyala batya nnyo okuziika abaana baabwe oba okutunula mu ntaana z'abaana baabwe. Omukyala yenna bw'amala okutunulako mu ntaana y'omwana we mugendeko mpola aba takyayina kyakufiirwa kisinga ekyo. Aba asobola okukola ekintu kyonna era nekyalibadde kisembayo kye walirowoozaako nti kiswaza nnyo omukyala kweyambula nakyo tokimusibirako ng'amaze okuziika omwana we kubanga obulumi bw'abadde asinga okutya amaze okubufeesinga. Kibanga bw'omala okufeesinga ekintu ky'obadde omaze ebbanga ng'okitya n'okifeesinga nga kya bulumi n'okiyitamu ne gukwokya amaggwa ne gakufumita ebiso ne bikusala tewabaayo kirala ky'oba otya era tewabaawo kirala ky'oba owa kitiibwa kutya kufiirwa kubanga wafiiriddwa ky'obadde osinga okwetaaga, ky'obadde osinga okwenyumirizaamu, kye weetikka mu lubuto lw'emyezi 9. Kaakati gw'onyumya ekitiibwa nti maama wa Sseggirinya teyeewadde kitiibwa oba maama wa Sseggirinya ali mu kutta kitiibwa kye naye nga maama wa Sseggirinya yafiiriddwa ekisinga okubeera eky'omuwendo era kyabadde asinga okutya okufiirwa. Kaakati omuntu ng'oyo tomubalirako nnyo akyayogera na bingi nnyo ebisukka ku bye yaakayogera kubanga takyayina kyakufiirwa. Ate ababi baamusangidde mu mbeera y'obutaagaane. Saagala muntu wenna onenye maama wa Sseggirinya. Maama wa Sseggirinya ababi bampuuga
ababi bakasagga bamusangidde mu mbeera nga takyalina kyatya kufiirwa ne batandika okumulaga nti ayina n'amaanyi agalonda omusika wa Sseggirinya e Kawempe naye ng'omukyala talina n'amaanyi galonda musika mu kika ewaabwe ne gye yafumbirwa e Busezaala talina maanyi galonda muki naye bo bano bamutuusizza ku mbeera emulaga nti osobola n'okulonda omusika wa Sseggirinya kubanga bamusangidde mu mbeera nga yafiiriddwa kyasinga okwetaaga kyova olaba ye tafudde nayo ku bya ssemateeka oba ku byaki alaba alina amaanyi agalaga omusika owa Sseggirinya mu Kawempe ate nga Kawempe si kika ky'Abassegirinya si nnyumba y'Abassegirinya ne bwe kiba kika ky'Abassegirinya era maama talina maanyi galonda musika mu nnyumba ew'Abassegirinya talina na maanyi galonda musika wa Sseggirinya agenda okumusikira mu musaayi oshegeera maama wa Sseggirinya talina maanyi galonda musika wa Sseggirinya agenda okumusikira mu musaayi ajjawo amaanyi agalonda omusika wa Sseggirinya mu kifo w'abadde akiikirira naye ye baamulaze nti kino kyonna okisobola era ne bino by'olaba mwogeza simanyanga bano tebannyambye effujjo eryakoleddwa n'ebirala biswaza fayini naye si ku ye maama takyaswala maama takyalina kyakufiirwa okusinziira mu mbeera gy'ali yakayita mu maggwa yakatuuka ku mulyango gw'abadde akyasinza okutya okutuukako yayiseewo ebibye byagusigaddemu maama takyalina kyakufiirwa kirala era maama mumusuubira okwogera ebingi n'okusukkako wano maama bagenda mumukozesa ensobi nnyingi n'okusukkako wano naye mbadde mbasaba mumubeere bamusangidde mu mbeera nga buli kimu awulira asobola okukikola bamusangidde mu mbeera nga takyalina mulyango gwe bayita kuswala gw'atya kufeesinga kuba yafeesinze okufa kwani kwa mutabani we omulyango gw'okutya ogw'okuziika omwana we yagutuuseemu oyo omukazi takyalina kyatya era takyalina kyatya kufiirwa kisinga mwana we kakati ffeno tujja kukaayana ffekka na ffekka maama sigazaamu akatiibwa naye nga maama akatiibwa tayinza kavalyuwinga ng'obulamu bw'omwana we bwakoze eki golowooza ku maama wa Sseggirinya ku kitiibwa n'omwana we abadde asinga kwagala ki abadde asinga kwagala mwana omwana yagenze omusuubira oyo fokasinga ennyo ku kitiibwa bano be tulina okunenya abantu ababi abamulumbidde mu mbeera nga talina kyakugaana abamulumbidde mu mbeera ng'omutima gwe gukyali mukwafu era nga munyiikaavu essaawa eno nsobola okugamba maama wa Sseggirinya buli kyakola alabika takikolera anda wansi w'okutegeera kwe akikolera wansi wa influence eri ey'okufa kw'omwana we bw'obeera mu kizibu buli akusaasira olowooza y'anaayamba gw'obadde okimanyi nti omuwala ayinza okukukyawa ate n'ogamba omukazi w'awaka nti omuwala yankyaye nga golowooza yagenda okukuyamba wejjusa noga maama nfudde mbyogedde osegeera oba kyentegeeza in that nti omuntu ali mu kaseera akazibu omuntu ali mu kaseera ak'obusibe omuntu ali mu kaseera ng'afiiriddwa kyasinga okwagala omuntu oyo abeera asobola okukola ekintu kyonna omuntu oyo abe asobola ne bwakugamba nti nviira muviire ne bwakugamba nga nti nva mu maaso kola ki mufiirenga mu maaso tomusembereranga so maama wa Sseggirinya mumusaasire mumubeere naye ate tekirema kumujjukiza lwa nsonga nti omulwadde tulina omukaka okumira eddagala kubanga lyeriwonya twaligambye bwali mulwadde alisesemye tumuleke naye waliwo kyetaagisa n'okuba kuba empi abalwadde nti owange mira ki mira eddagala maama tetugenda kugaana kumujjukiza nti mutabani we akozesebwa mu bulamu ne mu kufa baagala kumukozesa
Mama tekitugaana kumujjukiza nti abamantu tebakwagala balinganga abeebukojjanga nnyoko yakafa. Obeera mu biito ne wayitewo wiiki emu ng'abantu baamuse lw'okitegeera nti kino si kika kyange. Maama wa Sseggirinya tulina bamaama bangi nnyo abakufaanana oba abazadde bangi nnyo abakufaanana abattiddwa abaana baabwe. Tulinawo taata wa Kirumira oyo ku ssente wali tomumalaawo nga n'emagomba asobola okuzijjayo aziro ng'azi bamugambe nti wano waliwo amabugo g'abamulekwa. Tafuddeeyo babe basse oba si be baakoze eki? Walaba ekyakolwa Yasin Kawuma emmundu eyakuba Yasin Kawuma ne Museveni n'avaayo ne yeewaana nti Bobi Wine twamukubyemu but it was a good beating, naye nga ku good beating kuliko obulamu bw'omuntu obwalugenderawo. Ku good beating ne banoonya famire y'omugenzi ne bayita mu Catherine Kusaasira ne bagiwa obukadde 20. Obukadde 20. Essaawa eno abantu abo be bajja ku bantu bakyabanoonyaako, bakyabakeberako. Jjukira bano bwe bamala okutta omuntu wammwe muba mumukaabidde era ng'abasigadde ku mutima kati nga baleetawo embeera ebatabula ne famire nti Sseggirinya aleme kusigala nga muzira gye tuli mbu maama we yatunyiiza nnyo. Mukwane ebyo tebijja kukola. Sseggirinya yamaze bulungi oluwalo lwe. Sseggirinya tewali weewaabwe yamupushinga politikale. Ffe Sseggirinya be yaweerezza obulungi tetujja kumukyawa era tujja kuddayo n'entaana tugizimbe. N'edduwa ya 40 njagala okubategeezaako tugenda kugikola kubanga bo tageti y'abano yakwawula baana ba Sseggirinya ku bakitaabwe abatuufu. Jjukira bamusuubiza ebirungi bingi mbu bagenda muwa ssente simanyi azimbire bamulekwa obuzigo. Amabugo tegazimba, amabugo ziba ssente za kulya. Yensonga lwaki n'Abakirumira bakaaba, yensonga lwaki n'abagundi aba Yasin Kawuma bakaaba. So kukaaba nti tebafiibwako naye abaabeeyama oba abaabasigula wakati nga bakafiirwa abantu baabwe baabasuulawo dda. Era singa twali tetulina magezi gamala naffe twabeesonyiwa dda, naye twagala okubategeezaako nti akaseera mwe bajjira bakwata obujega mubeera mu kaseera akazibwe nnyo, naye akaseera ako temukakkirizanga okutta omukwano abaana bammwe gwe babeera balese wakati waffe. Tukimanyi nti babasanga mu kaseera nga n'oyo nzibu. Kuba ekituufu maama wa Sseggirinya oyo omulaba muganda wange omunenye omusaasira, omwana we abadde amulabirira afudde, omwana we abadde alamye. Gino emigunju tewagirabye Wampuuga abo baana. Omwana we breadwinner akoze eki? Teweerabira nti Sseggirinya Muhammadi abadde talina nnyo bya bugagga. Nina ekintu kye ssaabagambye olunaku lw'eggulo. Anita Amongi yakuba Sseggirinya Muhammadi miliyoni ebya. Sseggirinya aba yakayingira Paalamenti. Jjukira nti waaliyo omusango gwa Kidandala ng'atwala bubi Sseggirinya. Anita Amongi n'ayita Sseggirinya n'amutwala mu Post Bank. Sseggirinya ne bamuwola ebikadde 5. Anita Amongi n'azitwala ne babuloka ne bazitwala. Anita Amongi nga yalina ekigambo ekyenkomeredde ku Sseggirinya okusigala mu Paalamenti. Sseggirinya abadde talina ssente, n'omusala gwe gubadde gujja Post Bank ebadde gutemera mu kkubo. Sseggirinya sitalina bya bugagga biri awo byalekedde baana be, kuba yali asazeewo kusooka kukolera bannakawempe ye mu kisanja ekyokubiri mwabaaliirako. Ekituufu maama atunuulira waalaganga wazibu. Ng'omukyala eyaziise edda omwana we takyalina kyakufiirwa kyata kirala. Asazeewo akasuka eddiginiti olw'okuba bamugambye nti wano waliwo amabugo obukadde ng'ameka? Nga 3. Kakati ye bw'atunuulira obukadde 3 n'alaba nti n'omwana we takyaliwo gw'abadde aswalira, alaba nga tewakyali kyakuzza, atunuulira ye ku mbeera gy'agenda kuyitamu ng'omwana we taliiwo. Kubanga n'ebyobugagga bya Sseggirinya ebitono nnyo abo bennyini abamukozesa ensobi be bamanyi gye bikola ki?
gyebiri ebitone nnyo. Kakati maama bamusanze mu mbeera nga mu butuufu mu nsawo ye temuli kantu, kubanga maama abadde ajjanjaba Sseggirinya Nairobi nga yabeerako naye nga Kasagga yali komishoni w'okujjanjaba Sseggirinya. Tekyali badde kibi maama eky'obutamuwa komishoni we, kubanga tayinza kufuula mwana we bizinensi, naye waakiri akasente ako kamulekere kamunyiga omugongo, tomutuusa ku mbeera nti ne bw'aba alwaddemu alina kuwammanta ez'empeke. Maama n'atuuka okwagala okulya ekyennyanja ng'alina kuwammanta ez'ekyennyanja. Ekituufu mbasaba basadde bannange, maama mumubeere, maama mumusonyiwe, naye temugaana kumujjukiza, kubanga bw'oba omulwadde tekikuwa rights butanaaba. Mumuleke mulwadde, mumuleke mulwadde. Oluusi omulwadde akubwa n'ebisapatu atera anaabe, kubanga bakimanyi bw'aneeyira ku mazzi tempuli kyegenda kukka. Kakati maama wa Sseggirinya just tumulengeze bulengeza abantu abasooka okusomoka akabira ako mwalowooza nti naye agenda kukasomoka, kubanga bano abantu singa babadde balungi ebintu bino baalikokoledde munda, tebaali bireese mu mawulire. Okukwata maama wa Sseggirinya n'omutunuza mu kkomera ng'abaako by'ayogera kitegeeza naawe tozze kumuyamba, ozze muzannyisa bya bufu kubanga gwe aheebwa. Tugambe gwe tolinayo omuntu yenna gwe wali owaddeyo kowadde, tosanga nko kumulekwa n'omugulira sowaani ya mmere. Kikwetaagisa okumuteeka mu kamera nti bannange mulekwa wuuno alidde kamere era yeebazizza nnyo mwami yeeko okumuwa akamere, abadde aludde okulya ku kanyama. Mpuuga bw'aba agamba nti yafulumyanga bifaananyi bya Sseggirinya ng'agenze mu ddwaliro, leero afa ky'okututegeeza nti yabadde ajjanjaba Sseggirinya, ate nga ffenna tukimanyi nti paalamenti yebadde ajjanjaba Sseggirinya. Kakati akabonero akasooka nti bano bayuuza bakutte maama mu mbeera we bamanyi nti tasobola kugaana kuba talina ssente olwedde ng'afiiriddwa kyasinga okwetaaga. Lwaki bamuteeka mu kamera? Kitegeeza baagala mukozesa, baagala mutuwa ekyayisa, baagala kutandika kumulabisa ng'omukyalo ow'omululu. Kakati gwe abadde akaaba olwa maama wa Sseggirinya, kubanga bantu bangi naddala nze sinnakaabira ku Sseggirinya. Nze obwedda nkaabira maama waani wa Sseggirinya, ngamba maama w'omwana agenda kutunula mu ntaana y'omwana we. Omwana we abadde abreakinze olujegere lw'obwavu, omwana we abadde breadwinner. Kakati nze nga maama wa Sseggirinya buli lwe mumutunulako nkaaba, ate weewunye nga situnula kuba mulekwa n'enkaaba. Omanyi lwaki? Bo bakyali baana bato, bajja kukula mu mbeera yonna ono obulamu bwe busemberedde okukomekkereza bintu bitono nnyo ebisobola okumukola ki? Okumutta. Kubanga abaana ba Sseggirinya si be bazaala Sseggirinya, tebamwagala kusinga maama we. Maama wa Sseggirinya ye yazaala ani? Sseggirinya, era amwagala n'okusinga abaana ba Sseggirinya be baagala Sseggirinya. Kakati nga kinnuma nnyo Sseggirinya ono okubanga agenda kugenda mu ntaana, maama asigala awo mu birowoozo, era nze obwedda yakola ki? Yankaabya. Kakati eno sympathy gy'obadde olukira ku maama bali mugikujjako. Maama bali mumukukyaya, era maama ebamukukyaya ne Sseggirinya obeera omukyaye, kubanga abakulu baliwoza egy'abaana baabwe, oba abaana balivunaanwa okusinziira ku bikolwa by'abakadde byabwe. Waliyo omwana wa Kirumira atuuka mu bbala ne bamuwa omwenge nga tasasudde olw'okuba taatawe mugagga, ajja kukola ki? Kitegeeza nti omuzadde kyaba kigabanwako omwana, n'omwana kyaba kigabanwako omuzadde. Omukwano gwe tubadde tulina ku Sseggirinya tubadde tugututte ku maama. Kakati ate maama bakulaga nti ali mu kukyankalanya, kitegeeza obusungu ate ogenda bujja ku ye obuteeke ku Sseggirinya. So mbadde mbasaba mikwano gyange, mbadde mbasaba baganda bange, tebabasuula mu butego bw'okkuba maama, tebabasuula mu butego bw'okuvuma maama. Maama yafiiriddwa ekintu ky'abadde asinze okutya okufiirwa.
maama essaawa eno ekitiibwa tokyakimunyumiza tuvunaane bano abamu balidde mu mbeera nga talina kyakufiirwa ne bajja bamwambula eggomasi ye ne bajja bamwambulemu ekitiibwa kye ne batakoma ku ekyo ne bamuteerawo ne kamera ayongere okweyanika kubanga Sseggirinya Muhammad amaanyi ge gamubadde awo we baatadde maama we kamera era Sseggirinya Muhammad okumanya abadde ayagala kamera bwe yali tannagejja nga gwe bw'obanga gwe munene gwe Besigye oli mu kwogera akudda mabega ku kibegaabega nga tolina ngeri yakumutemamu mu kifaananyi kyoba mu mboozi yo bw'omutemamu kireza ne Besigye omutwaliddeko afu kakati Sseggirinya olw'okuba kamera ye yamukola era ye yamwagaza abantu ye kamera yeemu gye baagala okuyitamu okusanyawo lega kati kano kanga kubuulire bw'obadde okimanyi nti aboogezi tebafa mibiri gyokka ne gavumenti eba erina okulwana n'empewo gye balese enjogera empewo ntegeeza butambi njagala weetegereze Ajati Kulusuumu Muzaata noono omuvubuka omuli w'amayirungi gwe baamufunira atasala njala agula ne bamalaaya gwe kyogamba nti ye gwe muka Muzaata bw'afa bw'oba ozzaawo tozzaawo yeefaanaanyiriza era bw'ozza ono omuli w'amayirungi obanga agamba nti Muzaata n'amaka gaamulema okukuuma mukazi we yafunagana n'ono Gayi ng'akyali mu maka ge y'ensonga lwaki otera okuwulira omuvubuka oyo ng'awemula ntawemula lwakubanga tamanyi kyakola y'ensonga lwaki olaba kamera nga zaali zimukwatira mu mayirungi y'ensonga lwaki olaba kamera zaali zimukwatira bebagulira bamalaaya byonna yali dizayini Muzaata yali yawasa malaaya avaako ati hadithi kakati Muzaata baamutta bali mu kkuba legase ye ebigambo bya Muzaata ebyalinga ebizito bitandika okuwewuka mu matuugo ga ne yali yawasa malaaya naawe yali amaka gaamulema okufuga kakati essaawa eno kyekimu kye bali mu kukola bali mu kunafuya hadithi ya Sseggirinya bali mu kulwana n'amazima nti amazima gali nti mwasse Sseggirinya olaba emboozi bwekyuse tekyali kwani yasse Sseggirinya tekyali kukunenya bantu abamma Sseggirinya bbeiro wabula kakati emboozi efuuse nti simanya famire eraze omusika simanya ate abanupu tebabasiimye simanya ate empuuga bamusiimye olaba nti bawanvuya lufungo bagaziya olufungo okutujja ku mulamwa guli omutuufu nti bebatta omufu kati maama wa Sseggirinya bamuteeka mu kamera ng'akunyiiza bunyiiza automatically ne mutabani we ogera mukyakuba ogeraga already obadde mmanyi yafudde ye famire eno lwaki njeesibako temugisuula temubinyiigiramu temukoowa njagala obbategeeza abaana ba Sseggirinya tebalina agenda baweerera bano balimba maama wa Sseggirinya tujja sigala tumulambula bano tebajja mujjanjaba balimba kwoli balimba baagala babakyaya abaana ba Sseggirinya bakulenga bagakale kitaffe yaliko ow'amaanyi yaziikibwa abantu bangi nnyo naye tuli wano tweryankuta nedda awo tetugera tutuukawo Sseggirinya abadde yatta omukago naffe ye gwalese tamenye enkolagana ya Sseggirinya naffe teyaliimu third patent maama Sseggirinya bw'aba enkolagana ye naffe oba omukago gwe tubadde twatta mu bulamu avuddewo tagumenye tetugenda kukkiriza maama mukozesa nsobi tusobole okukyawagana ne Sseggirinya oba n'abaana aba Sseggirinya maama just ali mu mbeera nti akwatika obujega kuba ne gy'atunula alaba y'enzikiza alaba teri byabugagga nga te Sseggirinya obadde osanga bw'abadde akyaliwo oba obadde osanga buli mwezi oba buli wiiki emitwalo 3 gibadde gijja egy'okukozesa abibalabalamu tamanyi wagenda kutandikira ekyamazima mu musaasire bano bamumwanikidde obukadde ameka
naye saagala aleme kukimanya nti be basse omwana we. Maama wa Ssejjirinya saagala oleme kukimanya maama waffe omulungi nti abo be basse omwana wo. Era njagala kikutegeezaako sente zonna ze bakuwa ogenda kuba toyina njawulo na muntu atutte mwana we ku ndagu ne bamusala bamuwe ssente. Maama Ssejjirinya ogenda kuba toyina njawulo na musajja atutte mwana we ku ndagu ne bamutemako omutwe bamuwe ssente. Abantu abo tebalina muwendo gwa ssente gwe bagenda kukuwa gubeeremu omukisa, kubanga ssente yenda gwera ewunzika eweddewo nga sina kindi naawe etutte obulamu bwo n'obw'abaana abalala. Maama wa Ssejjirinya omanye ekyamu ssente babadde basajja abo. Ssente zonna zojja mu basajja abo nga weerimbika mu mabugo nti bakuwadde olw'okuba babadde baagala omwana wo, ogenda kuba osaddaasa omwana wo. Ssente ezo tezigenda kuba na mukisa, ekibi kigenda kukulondoola. Kwe kukusaba maama wange, ensobi oli mu kukola nnyingi. Olaba ofunye n'amaanyi ssebe agalonda omusika wa Ssejjirinya gw'otalina n'amaanyi galondera mu kika w'otudde. Ebibuuzo obizeemu nga sinaba nakubuuza ebimu ku ebyo nti ekigenda maaso essaawa zino nti maama wa Ssejjirinya okugamba nti ye muntu essaawa tukize nti n'omuzibe batwala mutwali yita wano kwata akakutambula nange gyama kugamba byayogera gwe bw'oba olaba nti si bibye mutume bakozesa mukozese sijja gyeta diversion yawunzeeko kongo omuntu omulala yenna kiki ennyo ekiri wakati awo. Sijja kugamba nti yawunze kuba mba muvumye, naye waliwo abeefuula abagezi abaategedde nti omukyala bw'omulumira mwene embeera osobola mukozesa kyonna. Gwe osobola okuba nga wakafiirwa nga buli agamba nti gundi yaloze maama okkiriza bukkiriza, kubanga gw'oba onoonya muntu gw'oteekako buvunaanyizibwa. By the way, nze mbeerawo nga njagala kuyombako, ekyo nakigambako. Nze nsobola okunyiiga nga ndi awo obusungu bunzitira nga njagala kuyombako. Era neegenderezanga nga nkukubidde essimu nga njagala kuyombako, ekyo gye kiri. Kakati ebiseera ebisinga oli bwakusanga ng'oli mu mbeera omwana we yafudde n'agamba ono jjukira nti omwana wo bw'afa oba onoonya gw'otikka buvunaanyizibwa. Otegeera? Kati ne maama mu mbeera eno ey'okuziika omwana we tayagala kukolagana na buli omu, anoonyayo ku njuyi zombi oluuyi lwanyiigira asobole okukkakkana. Katumusabire anyiigire oluuyi olutuufu ne mutabani we lwe yali yanyiigira, oba katusuubire nti anaanyiiga okusinziira ku mutabani we bwe yalinyiize. Era batugamba agataliiko nfuufu ayine time agenda kujja yetondere national platform. No, yayogera bubi eri. Era nze mbasaba mwenna aboogezi, Maama Ssejjirinya temumuvuma, oba abantu bannayuganda, Maama Ssejjirinya mu understanding nti Maama Ssejjirinya ali ku mbeera nga yafiiriddwa kyasinga okwagala, takyalina kyatya kufiirwa kati. Nti gwe mu byafiirwa osonga ku kitiibwa kyokka, naye yafiiriddwa kyabadde asinga okwagala. Abamwana yafeesinze obulumi bw'abadde akyasinza okutya okufeesinga kuziika mwana we. Kakati tulina kunenya bano abamusemberedde mu mbeera ng'obwongo bwe tebwetengeredde era ne batamuwaamu bussizo kusooka kwejjako bimyu bye yeesibye oluvannyuma lw'okuziika kwoki kw'omwana we. Otegeera muganda wange?
era okumanya tebamwagala era tebamwagaliza kwate yagambye abaana bamulemeredde tebalina kyakulya naye nga twaziise eggulu basiiba nno njala wano bannemerera dda tebalina kyakulya ng'omufu akyali mu ntaana yayingidde eggulu kitegeeza nti tebamuwadde kuwummulako oba tebamulinze kweteekateeka na kukkakkana okusobola okuddamu okufuna obuvumu obwogerera mu mawulire. So abantu ab'okunyiigira abantu ensi beeyina okweshoninga be bampuuga abatalinze mukazi kusooka kukkakkana okutandika okumukozesa media tour n'okutandika okumufuula munnange masiikiini. Kyali baddoke nga banaatuukiriza lubeerera naye oli akugamba nti ŋŋenda kubeererawo Ssejjirinya lubeerera ng'awo wennyini waayogerera waliwo bbeeyi ya birime. Susan Namaganda yafa tebamanyi na baana ba Namaganda balyaki abo boolaba yaliwo opposition tekuli nagolaba nti akyalidde ku baana ba Namaganda yali awo bagenze bw'abadde alonderwa ekawempe gwe bagenda okufiiririra ennyera gwe bagenda okulabirira bamulekwa. So kolabirira abannamaganda kankubuulire tulina bannankunda muwanga baali basajja baabo waliwo omwana baamuyitanga Tomu Jjulunga yali musajja waabo bantu bangi abaabipiiramu mu byobufuzi ebya sayidi yaabo. Oyo omulaba waliwo akaana kaalinga mu DP baakayitanga Lugonvu naye akaana ako akaali mu DP ke baayitanga Lugonvu maama waakaali atanywa bazadde baako mwalimu batwaliddeko yadde ku kyokulya. Abattomu abaana bannankunda muwanga abaana baani nkola zaabwe omufu omupyaka gwe batijja era gwe baagala okukozesa. Njagala oli anve yandage nti mukulembeze afaayo nnyo ku baana ba Ssejjirinya nga tusoose kunoonya baana b'abaafa bonna nga ne Franka ssente zeeyapanga bagenda kulaala eye talinnyangayo kigere yadde okwetegereza we yateekebwa oba bwe yaterekebwa. Kati ataŋŋamba atya nti agenda kulabirira abaana ba Ssejjirinya otuuke okunoonya wiini ng'oginoonyeza ku mufu just gonoonya kimu mawulire agaatwebazizza nnyo mwami Mpuuga on which ground yakoze eki. Okwebaza mwami Mpuuga it would be okay with me but yakoze eki ekyo ekimwebazisa yatunze eki okujjanjaba kuba n'omukolo gw'oyagala okulaga nti yategese mu kitiibwa agenda kusiibulwa mu kitiibwa si gwa ssente ze si gwa ssente ze. Kakati twebuuza yategese eki ekyo kye mumwebaza. Mwana Museveni buli lunaku twongera okumuwa ensonga lwaki tulina okuba abaavu. Omwavu afugika buli lunaku mumuwa ensonga lwaki tagenda kuta ssente zibayiikire temumunenya. Sometimes tunenya Museveni nti asibye ssente tagenda zituyiikire naye tunuulira baalumya obwavu bw'abattira abaana baabwe enkya nga bajja mu kamera nga bamwebaza weebale kututtira baana baffe. Museveni akyabalumya nnyo obwavu bannayuganda era bannayuganda mukyajeera nnyo tewaliiwo mukisa Museveni gwa kusumulula taapu za ssente kubanga ne mu kaseera ng'amaze okubakola ebikyamu era muwunzika mwebazizza ye. Nze bwe nnali omuto nga maama bwakkuba kale oba omuntu yenna kakangereze kummwe abakula ne bamaama ne bataata. Omwana omuto maama bw'amukuba n'amala n'amuwa switi amubuuza ani akkubye amuddamu taata. Ekyo badde okimanyi? Omwana omuto bw'omukuba gwaheebwa nga gwe taata we n'akaaba bulungi n'anoga n'omala n'omuwa ssente n'omuzza n'omugaa kale sirika ani akkubye wamma taata maama yankubye. Otegeera okubribinga obwongo bw'omwana omuto naye weewaawo oba obribinza obwongo bw'omwana omuto olowooza omwana oyo muto yaaba takimanyi nti gwamukubye
kati ne mu kaseera kano maama wa Muhammad Sseggirinya bamufudde ng'omwana omuto gwe bamaze okusobyako ne bamuwa switi kati bamubuuza ani akkubye abanuupu kati bamuwadde n'amaanyi mangi nnyo ndowooza gasinga n'aga IGP gasinga n'aga Byabakama gasinga n'aga pate pulezidenti tyasobola n'okusalawo nti ono yaba asikira omwana wange si kibi. By the way nange ng'omuntu omwana oyo simusanzeemu buzibu era pate yange bw'enaaba emuwadde kaadi nja mudda mabega nange mukola ki mwagaliza lwakuba obwo obululu obwo obwanga kitalo kubagiza famire butera okuvaamu oluusi abakulembeze ababi beba Veronica Nannyondo yajjira ku maziga na Miranga tukaabira Namaganda ne tunoonya ekyokuwa famire eba ekyokuddizawo famire nga tetugiraba ne tugamba omwana jangu oyo omwana Veronica Nannyondo teyalondebwako lwa busobozi bwe. Omwana Veronica Nannyondo talina gwe yalaga manifesto ye wabula yajjanga n'ekintu eki katungulu mu maaso buli we yatuukanga kulaale ng'amaziga gakulukuta gati ate nga naffe gagaffe gakulukuta gabanabukomansimbi. Jjukira nti twalina omukwano mungi nnyo ku Susan Namaganda kati Veronica buli we yajjanga okutusaba obululu n'akaaba naffe nga tukaaba twamuweya buwi kisero twala twamugamba ne bw'osaba otoola twala gwe sabanga otoola n'okutoola twala gwe mukwano gwe twakola ki gwe twalina. Waliwo Yakobo Olanya mutabani we yajjira ku Miranga kulembeze bangi abajjidde ku Miranga naye abakulembeze abajjidde ku Miranga era munnange era bo bakitwala nti baba basaasira basaasire tebatera kubeera baweereza balungi naye Mr. Kawempe oyo si muweereza mubi okusinziira nga bwe mulabye ng'abadde asemberedde Sseggirinya waba alina byakopye ku Sseggirinya ekirungi nti si wa luganda lwaki wabula baleesa abadde akola neki kitegeeza ayigidde bingi ku ki ku Sseggirinya. So tusuubire nti bakoze right choice naffe katusabe Omukama Katonda abateekeko eddusu okusaba kwa maama kutuukirire kubanga ate munnayo ojja kwesanga naye alina ensonga lwaki yasabye atyo nga tatunuulidde buweereza bwe Kawempe naye ng'atunuulidde omuntu gw'anaasigala ng'asobola okukubira essimu nti abaana ba Sseggirinya tebalina mpeke. So otherwise ebirala maama yalina okunenyezebwa naye mu nnenya ey'ekitiibwa ey'okutereezebwa. Maama talina kkubwa maama alina ttereezebwa butereezebwa kubanga n'ekirala njagala kano nkabayigirize mu abaana ba National Unity Platform. Oluusi babatega omuntu ng'omuntu oyo aliko sympathy okusinziira ku myaka gye n'ekyamutuuseko nti yafiiriddwe omwana we mumutandika omumuvuma oba mutandika omumuyisaamu ki eggaali kati wajja kubawo bambi teweerabira nti wano oli mukwonoona biseera kwono eri Museveni ali mu kukola ebibye kyokka n'ono aliko bambi ayinza okusuuzaayo abawagizi bakusuuzizaayo. Tubeere nga tugwa nnyo mu triki za Museveni. Nze nina mukwano gwange penge nnyumirwa byaweereza naye ate tasobola kumpa training nti Penge avumye maama wa Sseggirinya nammwe muvume bya Penge mubyerabidde bya Penge obimanyi osegeera. So mbadde mbasaba temugwa nnyo mu triki za Museveni kubanga omuntu ayinza okuvumisa maama wa Sseggirinya nga yawo akwagala omuvume wali eddobo lirobe naye mmwe muli waani ekitiibwa okategeera naye mmwe mulitya kwani. So sometimes tulina okubeera abeegendereza ennyo okwewala Museveni okukubanga engoma ne tuzina tumuli maaso ebigere bingi.
kubanga Sseggirinya afudde teyejjeerezeddwa. Nsuubira babadde ku bbeiro oba ku kooti badde ku kooti bbeiro ate babadde baddayo mu kooti. Okumanya Mpuuga alina ekikyamu ku mutwe. Omugenzi Kirumira olw'okuba yalina emisango mu kooti tebaamuwa gun salute era tebaamuwa state funeral. Ono omutujju waffe nga n'emisango gikyali mu kooti, state funeral yatuttira abantu b'eggwanga e Masaka nga abattanga embizi kibazze ku mutwe. State funeral yabadde yeetaaga yaki? Omulabe w'eggwanga gwe tutanna confirming oba mulabe oba si mulabe, state funeral yabadde yeetaaga yaki? Thank you very much for that incitement or analysis of open mind, brainstorm, ebigambo byebyo. Nange kirabyemu nabadde natera okumunyiigira omukyalo oyo naye oyogedde nti nno ebigambo ebimu babiteekako ng'akanyeebwa. She's a decoy. Bamukuteza omuvume agenda kukuwagulako. Abalina ensa babambi ababawa abazadde baabwe ekitiibwa. Teweerabira nti ffe bayeekoya ito nga twafiirwa abazadde baffe ne bw'olaba muzadde w'omulala kikkaabya. Waliwo ajja okulaba muzadde w'omuntu otegeera. So mbadde mbasaba waliwo n'abagenda okujja bamuvume nga ba NRM nga bambadde obukoopiira bwaffe. Kubanga bo tageti yaabwe bali kye baagala tumuvume. So mbadde mbasaba temugwa mu trick za Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Yeah. Okay. Era webale nnyo balire ddala tukwebaza webale data analysis. Tugende ku point yaffe kubiri y'olunaku olwaleero. Era mwena wana flashlight. Kind what you have to do, share, subscribe, share the content, tell a friend that munange jeno yakolera itongwa abadde busy n'ebiseera ebinaffe nga tukwasaganya bingi kati afuna akaseera akatono na John flashlight n'atuweereza. Era mbasaba na Uganda ekyogeranzenga kino bona bagamba dda ffe tugenda kuddawo tugambe gundi owaayi kaakati embeera eganye eno sooka ompe miliyoni 5 nedda ewaffe tugamba bwe tuti when you feel it is very important geno enkera asobola okuba nga ajja kumukutu guno asigale ng'atuweereza kindly jambateko enamba ewansawo please mumukimanyi tino mugwanga bamuddusa muwogo takyasima muwogo bweyanywanga amazzi takyakugamba nti roja bayo ku mazzi awo munsi waawo. I can't. The only option is wherever you are, stand with him, stand with us, sobole okubaawo kiddamu mutambule n'abantu abo bemulaba nti bali ku musinzi. Kwe kusaba kwange nga kinoomu ate nga ng'omuweereza wa flashlight. So tugenda program ey'okubiri nga mbeebaza nnyo ddala okusigala nga mutambula naffe subscribe ku channel wate. Jeno omusajja ayitibwa Muhammad Nsereko. Omusajja amanyikiddwa omusajja Omuganda bwawa. Omusajja amanyikiddwa nga member of parliament. Muhammad Nsereko aleze statement egamba nti nno nga 17 guno omwezi ku lumbe lwa Katolwa ageza alabeyo omuntu wanno taki kiki kyabala tugamba nti agamba nti nno Katolwa yali wa gavumenti oba alina bato gyapulaninga. Ekisooka kya byonna olumbe lwa Katoggo obadde omanyi nti gye luli maketi ya mulungi kubanga akimanyi Bobby ye billboard kwolangira ekintu ne kituuka buli wamu. Maketi ya muki ekirala ekyo ky'obunaana aba National Unity Platform ku Sseggirinya ate naawe kyoli mu kkola oli wa famire ya Katoggwe kubanga naawe otugamba mbu twawambye omulambo gwa famire ne tuguziika lwa mpaka naye ogamba otya nti tuwambye omulambo nga guli waabwe waago ate naawe oli mu tugamba ngezembalabe
ewa Kato weddira Kkobe Kato yali yeddira Ffumbe ow'Ekkobe yagoba abantu ku lumbe lw'Effumbe n'omukulu w'ekika w'Effumbe nga talina maanyi gasunsulamu kuba neetaba ku lumbe wabula ow'Ekkobe asunsudde abalyetaba ku lumbe wiiki zokke noonya nnyimbe za kugendako nga ngenda mu lwa Kato. Owaaye ssebo noonya nnyimbe za kugendako nga ngenda mu lumbe lwa Kato sirina wa kugenda walala ku olwo olunaku lwayogerako si mwezi guno tuyinza okuba tuli Dubai tuyinayo ebyokusomesa abantu waliwo abatwesunza abatulinze batulabeko sigamba nze ntegeeza obukulembeze tuyinza okuba tuli Dubai mwana atusaasire mayinja engatto ze yategese azirinyisa emisota n'amayinja ge yategese agakuba embizzi tetujja kusobola kubaawo tusaasire. Then ekirala ekyokutiisatiisa mbawadde olunaku lumu nga muvuddeyo mwetonze olw'okuta ebitundu bya muganda wange Sseggirinya ebyobwereere bye baamukolako byonna golowooza nti ebifaananyi ebyo byabbibwa oba Sseggirinya ye yabituwa ye yagamba bibe biti era n'alekerako oda bwenfanga ng'akimanyi wajja kubaawo bansereko abagamba nti muli bakwano bange ng'akimanyi wajja kubaawo bampuuga yagamba nga tannafa kuziikibwa balaganya ensi ekituufu ekisse Sseggirinya kubanga zaatuuse n'okuleeta omukyalo omu agambe nti Sseggirinya yafudde Mukenenya kyokka ate ye nga tannafa. Oba bamukenenya balina kufa gwe ng'okyali mulamu ye gwe olina right eyasanguza obulwadde bw'omugenzi ye yakikuwaako rights ye rights azikola kyazirina. So nsereko tolina gojjakkanga na AI audios ngenda kuta audio zisobola obbaawo oba zisobola okubeeza AI muganda wange ffe tugeya oba ntegere ffe tugeya nze nsobola okubeera naawe ne tugeya Edi Mutwe osobola okubeera ne Edi Mutwe ne mugeya nze naye mu kugeya okwo yalikodinze lwaki yayingira mu kugeya n'essimu eririkodeddi kitegeeza ye yalina kyanoonya era omanya ye yamusimanga kano tokeerabira bw'oyingira okugeya n'omuntu n'ojja n'essimu nga ye tamanyi nti obadde omulikoodinga kitegeeza gwe wamusimanga kwogwo omulamu gw'oyagala okuta kubanga kyekyali ekigendererwa kyo. Kakati emmundu zitulemeddwa bapropagandisiti batulemereddwa oli asinzidde eri ngenda kuleeta audio zibasuule ate kuba abalina obutambi obuliko n'ebifaananyi goleeta audio ne balyaki audio mbwesobola okusuula koozi emmundu ziganye essente ziganye abavumi baganye bapropagandisiti baganye abagezi okuzaama nga n'ensereko mwali munnamateeka mulambeera baali bamubaliddeko nti amala okwandolinga Kyagulanyi. Kakati ate ensereko agenze entwetwe aleese ejje lya mizimu alimisa omufu nsereke wammwe muli basezi mwalimisanga abafu olaba oyagala okukozesa audio z'omufu bw'asobola okukubirako Kyagulanyi abo b'entwete baalimisanga abafu naye tetulina budde bwe era njagala okubategeezaako bannayuganda
bana abantu bajja twetegateganga tulina kati okusigala nga tuli focused naddala mu kaseera nga kano kubanga bano baagala tukuumira mu ntalo ate ng'entalo ze bali mu kutukuumiramu zireetamu bambi baagala tutuuke mu kulonda ng'obudde n'amaanyi tetwabimalira mu structures tetwabimalira mu kwogera ku bibwa Museveni tetwabimalira mu kulaga bantu kyekibaawo Museveni gyakoma okusigala nga yafuga Uganda oba nga yafutubadde ku bannayuganda wabula baagala obudde bwonna bwe tulina mu mwaka guno wano olwane n'empuuga olwane n'ensereko olwane ne fulufiga olwane naani Senkulumanda Museveni asigala eri nga akajjala njagala obbategeezaako mmwe muli njoka tetulwana nammwe omulamwa gwaffe gwakulwana ne nannyini njoka oba olubuto omutudde enjoka olubuto olutudde enjoka singa mmala okulumaliriza automatically n'enjoka ziba zakufiirako senga nzita Museveni automatically nammwe muba mugenda kuvaawo so n'olwekyo mwetadde nnyo mu position okulaga ensi tuli balabe bammwe baswiti tetubamanyi era n'ekifaananyi kye mwetaddemu nti muli balabe baffe kitukanze na bukanzi gwate nze nkutte effumu ngenda fumita njovu yange akamyu kajja ne kakweca fumita munje tekakusa nno na mwana ayonka pumita munje akatakusa na mwana ayonka tetuyinza kukateekako obudde nakoononerako obudde bwaffe nti ketulina okukola ki okufumita so era mbasaba balwanyi bannange mulina okwewala nnyo ebibafuula bize for nothing nagamba nti bano bategawo biddikoyi ne batega akakofiira bakayita skeyakulo bakeeko kakati bwe bagikutega ogifulumizaako amasasi mangi kumba omulabe yeetooloola ye ayita mabega agyakusaaga kuweddeko ate nga jjukira emmundu otunudde eri gye bakuteze eddami tuli bize nnyo omwaka guno neeragamu neemanyiimu okuwaamu olina okuba nga ozitowamu era waliwo ne bennagamba nti gwe ne bwoneebaka ku nnyoko sijja kukuwaamu sijja kukwogerako mu bulungi oba mu buki so bwe nnaasuubira nti osobola tufuula bizi oba osobola okutuwugulaza oba osobola okufuna attensioni yaffe nga neeragamu munsaasire omulamwa gwendiko munene olugendo lwendiko luwanvu si buli omu nti ŋŋenda muwa omukisa ogumutunulako nnyinza obutatuuka gye ŋŋenda senga ndi waggolya buli akabwa akanneekiika olaba ekyo ekibiina kya NRM kirina aboogezi bangi kirinayo omotoka mu mwogezi waakyo balinayo bantu bangi gye bali naye olowooza lwaki all people Muhammad Sereko yavaayo attack opposition especially first of almost y'omu yali ayagala okukozesa omugenzi ensobi emuba mu bijjukira wano era omuntu yenna eyabadde ayogera ku Alex Waiswa Mufumbiro era simanya wayogera omugenzi Alex Waiswa Mufumbiro y'ensonga lwaki Seggirinya yaziikiddwa abantu bangi simanya obaka abantu bakamanyi kubanga ekkubo lye baali bamutwalamu lyeri mukyayisa abantu ono n'amuleeta mu kkubo eri mukomyawo mu bantu nti omwana bwazza omusange waka n'otamukuba asobola okubbula kagenderere kuba ggwe waalisoose ne weebuuza National Unity Platform bw'ebeegabye ekkaadi ebeerako emmere ebeerako empeke ebeerako amafuta ebeerako buli kimu kati waalisoose ne weebuulizaawo ate ez'empeke ze baasonda ku TikTok live ze zaali ezaaki then waliwo akaseera ng'otunuulira omuntu ng'azannyira mu siteeti owuliriza National Unity Platform tugitwale nti siteeti
bw'ogamba nti Tenzi Jjanjabye nga yakuwa kaadi okuli byonna n'ojja ne ku TikTok live oyagala oswaza state bw'ebeera attacked tosooka kubuuza ani agyataakinze. Nsereko yali atandise okuzannyira katemba we mu state. We had to act instantly. Nange naliko kuba acting ate mu bukambwe obw'ekitalo ennyo. Naye ensonga lwaki yaziikiddwa mu kitiibwa kubanga baali bamutwala mu bantu. Baali bamutwala ku luguudo ng'ensi egenda mu muvuma kubanga kye baali basondera buli omu akimanyi nti kijjanjabibwa ku kaadi gye baakuwa oba mu kifo mw'otudde. Ung'amba otya nti senior lawyer like Nsereko asokkwata Sseggirinya Muhammad n'amuleeta bamusondere ng'ate aludde ne mu paalamenti eby'omu paalamenti abimanya ani alina okujjanjabwa. Olowooza yali tayagala kulabisa Sseggirinya akubiremu state gye bayita National Unity Platform. Never play your comedy to the state. Ebirala byonna tubiraba amadda. Chikulaga ki ne bw'oba muganda wange when it comes to the state, never play your games mu state oba tosanyiranga ku state erina okwakitingirawo lwa nsonga state ekimanyi funa obujjanjabi. Era katugambe kale Sseggirinya yali talina zampeke ddala Nsereko yalaba nga Sseggirinya ali wathe kusonderwa ku Facebook live oba ku TikTok live. Yali wathe kusonderwa ku TikTok live ng'omwambudde n'essaati omulesi bamusondere. Tajja kuziika nga yaziise ate mmwe abataziisa abamugaa tajja kuziika. Waliwo ne kino kye nnalabye ng'enkuba bw'etonnya kyeggama mu nnyindo zaakyo. Ageze alinnye Masaka nopu mugenda kukiwulira mugeze mulinnye Masaka ayi tuve Masaka ayi twasanze atandikidde kukolimira ku TikTok live afunyulula ennyindo ne mulwanira omula ate watugate tujja oba gwe ensonga lwaki twajja twetegese kuba watuwoninga tukyaliwa Kampala. What if nga yegwe main reason lwaki twajja tugaludde naye oyo ye bagenda mugoba ku Soroti bamutandise dda. Waliwo akatambi ndowooza ke walabye ejjo omusajja gwe bamuteza asooke yeebuze lwaki bamuteguliddewo Ssenkubuge Mr. Yes. Oh yeah. Nensi nali manyi Ssenkubuge mugezi. Era nsaasira ba Aisha Kyomuhangi bye yazaalamu ku baana. Si kya mazima nali manyi mugezi. Neno otunuulira omusajja nga full figure akuwalula kulukusa akuvuga nga full figure yafuga Ssenkubuge. Baamuteza omusajja eggulo baamutandise. Teweerabira nti abaakubakaye gye buvuddeko babadde bamukuba. Fose yakubakaye n'adduka ebadde mutandiseeko. Ku TV kwakolera gye buvuddeko Musumba yagamba oba Omufere yagamba oli n'azunga si kirungi kukozesa mukazi azungira ku bimukwatako n'ebitamukwatako. Ekyokusatu jjukira teyasoma tamanyi kusengejja asabuka. That's why juzi yagamba nti kyolaba ku TV ya NBS NTV oba ekisookedde wano keebe eyabukedde ttako bigere ate gwe abuusa akabadi k'abakama abo bwe buta soma oyo bagenda mugoba oyo bagenda mugoba. Ne nalabyeko kono omwana Junior nga yeefudde ekizibu n'atuuka n'okukakkanya mukazi wa Kyagulanyi His Excellency President. Junior byonna bikole naye wali okaabyeko olw'okuvuma maama wo. Waliwo eyagamba nti weebaka ku maama wo n'okaaba. Junior byonna bikole naye maama Babi Kyagulanyi muleke. Ono Kyagulanyi musajja munno mwetwale. Junior byonna bikole naye mukazi wa His Excellency Bobi Wine mwesonyiwe. Otherwise nze nga ntandise kukakkanyiza nnyoko. Nsobola n'omukuteera nti ku lutimbe ng'ali bwereere ng'ate ayambadde naye ng'abantu bamulaba ali bwereere. Byonna bikole
mukazi wa Kyagulanyi mwesonyiwe first lady waffe mwesonyiwe tomwesonyiwa lwakuba first lady mwesonyiwe lwakuba nti naawe oyagala maama we yeesonyiyibwenga otherwise ze nga ntandise kukuyuza mimwa nejja nnyoko nja jiyuza n'emivuyo egyali awo nja jiyuza nakwata munnamwandu nja mmuleeta ate mwenna muli ewunya ono yeyasikira mirundi tekisoboka nze yeekola itonga musibe bulungi ze ngenze namba yange eri 0773 97 17 57 musibe bulungi mweraba.